nonze wendaba ensonga ngegenda kuba revolution nze ngattako eddoboozi lyange just kubeera ku record kubanga revolution ekizoonoona tebiba binene bibeera bintu bitono nnyo ebikonya revolution senga eva ku layini yaayo ebintu ebyogeddwa kuba twasose ne tulaba akatambi akasooka nga koogeza komuledi waffe champion Waiza nitusooka ne tukimma amazzi naye era ne Honorable Latif Ssebaggala naye avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga y'emu nono nze nganze the revolution nsaba executive committee ya National Unity Platform ebeeko kyekolawo ensonga eno tetugitwala nga eri right kubanga ekintu ekitulwanyisa bwa nakyemalira kyekitulwanyisa kumala bwa nakyemalira okujjawo ensonga gye bayita order from above. Then number 2 ku nsonga ezitulwanyisa twagala ekintu kye bayita institutional independence nga buli institution eri independent okitegera era ng'ekola omulimu gwayo kale bwe tuba nti eyo mission eyaffe tusobola kufaanagana nga bali nti mutabani wa Museveni ajagamba soda ajagamba ekirombe kyange muhozi kale ne lugaba agambe kino ekirombe kyange Janet Kataha bamuwe ekirombe nga gift okulemesa abalala abangi okulinyisa eddobo okulemesa abalala abangi okukifunamu omuntu ow'olubatu n'akola ki n'akifunamu ensonga eno eraisingidwa ku chairman Nyanzi totula ku electoral management committee ya National Unity Platform siko otula kyemmanyi ekifo ky'otuulako kya diaspora sikiko otula chairman Nyanzi ekifo kya diaspora okuba waliyo kigizeeko kiki wali okozeewo mu diaspora oyinayo engagement yo najjo wali okoze ne report ye yapuluma najikugamba nti chairman Nyanzi noonyaako ku report eno kuba kyemanyi eyo line yo mwotambulira etambulira nyo mu foreign policies wemanga siri wrong otambulira nyo mu foreign policy ya revolution eno tokola mu elections management committee chairman Nyanzi kankujjukiza omulimu gwo okitegera nti gwe akakiiko k'okulira kakolera mu diaspora okitegera kumanya nti omwana kyasinga okwasama mu foreign policies shama baani abali ku ground mu diaspora nti waliwo ba Dr. Kauma ne tiimu ze ezokola ezo engagement zo inokola esawe no wandibadde otandise ne campaign noga aba diaspora mwekwate tugenda kwetaaga posters aba diaspora mwekwate tujja kwetaagayo ka funding transport bashama kwa campaign fe twazitandika dani tugamba twetaaga obuyambi obugenda okuva mu baki mu bakadama ne basekadama abali ebweru then at least wandibadde okola engagements kufa abali ku online n'abalala abali mu diaspora nti abayingeje tugenda okutaasa mu struggle koleki etambule mu diaspora kwake kakachiko k'okulira wabula tolikalaba wa electoral management committee nti ani alina okufuna kadi ani alina okubivaamu amakaago that is your residence personal residence teriyo diru etambulira mu makaago nga ya National Unity Platform obanga ya revolution eno nedda amakaago just makaago gwenga gwo omuntu siga revolution okitegera ekintu ekyo just nkujjukiza ku lolozo zoyina okuzanya na line mwe okutambulira okitegera chairman Nyanzi kyensaba National Unity Platform wewabanga complaints zivuddeyo kubanga twagala evidence he who alleges must prove right. Let's not take this one slightly tetukitwala nga slightly kubanga egenda kuba omulamwa gwaffe tuyinza otuuka ku ground ng'abantu bano aba complainings ku chairman Nyanzi nga mu butuufu bali be bayogeddeko basinga amaanyi naye olwokubanga already ekyafulumedda ku media nti chairman Nyanzi aba frustratinga saagala ate bajje bagambe nti nnyo chairman Nyanzi yakozesezza obuyinza bwe olwokubanga atula ku neeke oba olwokubanga muganda wa His Excellency Kyagulanyi mbu yatunze kadi bye byatwogerwako mu 2021 okukyewala tukikola tutya abantu bano babeere engaged baba engaging publicly kwa baze mu public ngwe basaza ntuno baje mu public tusabe ensonga ene solvingwe mu public tekwekebwa mu behind closed doors bagambo ate chairman Nyanzi besotinze nabo bakisotinze batya ngolede kiri mu public olede kitukuba kati twagala ensonga ene sotingwe mu public tulage nti amateeka buli omuga muvunana kyenkanyi kubanga twagala buli omwabere iko under the law ti omuntu yena alina asobeza ne wabera alina akakwate ku president tujja kumutreatinga kyekimu n'omunaku asembayo wansi okitegera ekintu ekyo kati nsaba amateeka ga National Unity Platform gakole ku chairman Nyanzi if they prove right niwe babera nga bamuwaayiriza ne bakireta ku media wano nga bamuwaayiriza then nabo gabakoleko okitegera kyensaba nga nze revolution okitegera ekintu ekyo kati tusaba amateeka ga National Unity Platform ga reactinge publicly kubanga justice is seen and democracy is seen cannot be blocked. Taswa kubeera mu kizikiza. Ebyo Museveni byakola ngamu n'agamba ekifo kye Masaka mu kiwe Mpuuga kya Mpuuga, ekifo kino kya Mukasambidde, ekifo kino kya Elias Lukwago. Titugenda kukola bwe tutyo. Okitegera. So nsaba executive ya National Unity Platform to act as soon as possible. Tugina paka ngena kuzomweza 24 then loza ekyakiro ke process eddaka eryo keyokugaba kadi ekolebwe naye mbadde nsaba before ensonga ya chairman Nyanzi ekwatibweko era we gumusinga chairman Nyanzi awebwe punishment
egenda okwebwa omuntu asembayo wansi. Naye we shall not keep a blind eye ng'olwokubanga chairman Nyanzi alina akakwate ku president, mukulu wa president. No, if we are preaching a new Uganda, let the new Uganda start now. Wewe anti abavudde abamulumiza kuba twagamba bwe tufunye evidence ku muntu, omuntu tukola ki? Omuntu abeera punished. Kakati evidence abantu babiri bavuddeyo, Latifu Ssebaggala honorable then ne commander Wayiza bavuddeyo ne bakomentinga kutya ku muntu omu. Kati twagala abantu bano bapuruvinge bawayiza oba tukubira mulamwa gwa struggle. Then tugenda kumanya nabano bakiche tudiringa nabo. Wakadi tuyinzo zibawa ngechi olokubanga nti bataddewo pressure ku media ku chairman Nyanzi, then kadi zibaweebwe nenga waliwo bali frustrated banji nnyo chairman Nyanzi ba frustrating nze. Kakati bano babaeranga bawayiriza twagala tufune evidence nti babadde bawayiriza oba kyebabaddeko kituufu. Wekibanga kyabadde kituufu punishment zimuweebwe chairman Nyanzi nga tusaba ne disqualification, abere disqualified from this campaign kubanga naye is a candidate. Kakati candidate owamba atya omulimu gwa executive election management committee candidate ne it is the same committee that is going to screen him. Yegenda okumuscreeninga, yegenda omuvetinga the same committee nyato already yeye wadde obuyinza bwa committee nabuteeka mu makage. Okitegeera nabuteeka mu makage. So nsaba national unity platform, let's not take this issue for granted. Kubanga ffe bitulabisa, how are we going to defend this? Ngolede bavuddeyo already baffe tubamanyi tetusobola beegaana. Komanda Wayiza tumumanyi, Latifu Ssebaggala tumumanyi na ibanga lyabaddewo, then ne chairman Nyanzi tumumanyi. How are we going to defend this? Omanyi kyo baba bakubira pasi bamuwadde ssente, then batukirize kiri kye babadde nga batuwayiriza nti no tutunda kadi. So nsaba national unity platform kulwa bulungi bwa struggle, kulwa bulungi bwa national unity platform ne kuwa future ya Uganda, nsaba ensonga eno ekwatibwe publicly tumanye omutuufu yani, kubanga kati obujulizi buvuddeyo. Otegera kakati abo mutuufu yani bano bakuba struggle oba kibogera kituufu, then wekibanga kituufu chairman Nyanzi atubuulire ekifo kye yesimbako ekya diaspora kikola mu election management committee oba yagala kozesa kineno order from above bujagenda okozesa mu nkulagidde gwe vaawo nze ni muganda wa president. No, this is not a family thing. Tuli kubya national issue bye tuliko ensonga ya gwanga yonna. So chairman Nyanzi, please eno si complain yesoose ozengo obera musaga nyingi nyonyo ze bakubera ku fene defendinga, but we cannot defend you anymore because inzeke nyini senga nzira ku side yo muninyirira Latifu Ssebaggala oba komanda Wayiza inzeke nyini mbera simanyi kyenwanirira. Tulwanirira ekintu kye bata human rights ne democracy. Once democracy is to be activated, it has to be shown. Ina kubera mu light. Wetubanga twagala independence ya all institutions, twagala institutional independence nga je twagala ina kubera mu light. So sikulinyirira bamwe babanga bajende wazi ne bayiteka ku media nsaba ensonga ene kwatiweko publicly, then omuntu omukyamu apanishingibwe ekyo kifaananyi kye tugenda okusigawo ekirungi nti togenda kubeera muhoozi, togenda kubeera salimu sale wa New Uganda. No, fena tugenda kuba twenkana. So ensonga eno webezze tusaba ekwatibweko. Then number 2 namwe abalese ensonga eno banange tetuli ku byabufu, bino si byabufu. Okitegeera tulina omulamu omunene gwe tuliko gwa New Uganda gwe tuliko. Okitegeera temusobola kuŋŋamba nti okuleeta ensonga eno mu public mwasoose kulemererwa okutambula eri yonna mumanyi gye mulina okugenda, mumanyiyo. Komanda Wayiza tutulaga nti ofiirawo nnyo era wesifuna akafo kano ye front yokayoka gye nnina okulwanirako mukulu, si we kiri. Fronts nyingi ez'okulwanirako kyogamba ebatakuwa kifo ekyo togenda kulwana, togenda kuba mu struggle kuba already mu elections eziwedde walimu. Then ne reference zotuwa, your reference doesn't matter. Fe tubaddewo njewo omubiri badde mu kwekalakaasa bansibye nange bansiba n'abalala bangi abaana be basibye. Kati fena tubeerekwa ekyo mutulina okuweebwa ebifo olw'okubanga batusibye. Okitegeera eyo si nsonga. Tuli ku mulamwa munene gwakujjako nakyemalira. Kakati nze nono nze nga nze revolution byonna byokoze ate kati byonna obiye mu ttaka lwaki byonna obikoze ku kibuga kola marketing. Obadde we marketinga. Okitegeera obadde oli mu kwekubira katale kyobadde oliko, you are marketing yourself. So nze tongamba mu byonna bikoze ku struggle, otherwise sengo bikoze ku struggle badde tojja kusaba kifo, badde ojja kutambula. Ne kati ovudde ne ku media nojja olaga nti nze mbaddewo mu nnyo mu struggle bikoze bingi nnyo era muyina okumpa card. That is selfish interest. Olina selfish interest ez'okwesimbawo kitegeeza nti otafuna kifo ekyo byonna byokoze byali byabwerere. Yaza ogenda okozesanga example olage nti no revolution entokola ki. So obanga oli revolution nga bw'ogamba tokayanira kafo. That is nothing. Tulina mission ennene nga tonajja mu media lowoozaamu ekintu kyengenda okukola kigenda kuleta impact ki. Kubanga olandeba Latifu Ssebaggala tumumanyi yatukubako ne kaadi nate olunaku olwalira akulaga kino kaadi ajeetaaga kufana kuwona. We twakuwa eya meya wagikozesa ki tewagitukuba. Okitegeera eya meya tewagitukasukira. So tumanye ebintu bye tulimu nawe totuukiridde
naye mumanyi we mukolere